Omwana omulenzi w'emyaka 12 abadde agezaako okukuba bbomu mu katale akatunda ebintu bya Ssekukkulu mu kibuga kya Lwigshafen mu ggwanga lya Bugirimaani. Abalabyeko n'agawe bagamba omwana ono gwe bataasanguzizza mannya azze n'ensawo ebaddemu bubbomu obutono obukolerere gy'atadde ku katale kano wabula ne bugaana okubaluka. Kigambibwa nti omwana ono guno si gwe mulundi gw'ogusoosa okwenyigira mu butujju era nga yagezaako okutemula abantu emirundi 2 naye ku mirundi gyonna bbomu ne zigaana okubaluka. Omwana ono w'emyaka 12 kati akwatiddwa abakuumaddembe mu ggwanga lya Bugirimaani ateeberezebwa okuba nga yatumiddwa abatujju b'akabinja ka Islamic State. Ebyo nga biri bityo okununula abantu mu kibuga kya Aleppo mu ggwanga lya Syria kuyimiriziddwa oluvannyuma lw'abayeekera okumenya endagaano gye baakola n'abakuumaddembe ey'okukomya okulwana basobola okununula abantu ba bulijjo mu kibuga kya Aleppo abasobeddwa eka ne mu kibira. Okununula abantu mu Aleppo kwabadde kutandise olunaku lw'eggulo, abayeekera ne bakuba emmotoka ezabadde zitwala abantu amasasi, omu n'afa ate 4 ne balumizibwa. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.